Essuula ya 27. Awo Yobu n'aleeta nate olugero lwe n'ayogera nti, nga Katonda bw'ali omulamu alidde ensonga yange, era omuyinza w'ebintu byonna eyeeraliikiriza emmeeme yange, kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Mazima emimwa gyange tegyogera butali butuukirivu, so n'olulimi lwange terwatule bulimba. Katonda akiddiza eri nze okubawa obutuukirivu, okutuusa lwe ndifa siryeggyako obugolokofu bwange. Obutuukirivu bwange mbunyweza so siibutenga, omutima gwange tegunnenyenga nga nkyali mulamu. Omulabe wange abenga omubi, n'oyo angolokokerako abenga atali mutuukirivu. Kubanga essuubi ly'atamanyi Katonda kye ki, newaakubadde nga yeefunira amagoba, Katonda bw'aggyawo obulamu bwe. Katonda anaawuliranga okukaaba kwe ennaku bwe zinaamutuukangako? Anaasanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna n'akaabira Katonda mu biro byonna? N'abayigiriza eby'omukono gwa Katonda, ekirina omuyinza w'ebintu byonna si kikweke. Laba, mmwe mwenna mwe bennyini mukirabye, kale kiki ekyabafuulira ddala abataliiko kye mugasa? Guno gwe mugabo gw'omuntu omubi eri Katonda, n'obusika bw'abajoozi bwe baweebwa omuyinza w'ebintu byonna. Abaana be bwe beeyongerera ekitala, n'enda ye terikkuta mmere. Abanaasigalangawo ku ye banaaziikibwanga mu kufa, ne bannamwandu be tebaakungubagenga. Newaakubadde ng'atuuma ffeeza ng'enfuufu, n'ategeka ebyambalo ng'ettaka, okutegeka ayinza okubitegeka, naye omutuukirivu y'alikyambala, era ataliiko musango y'aligabana ffeeza. Azimba ennyumba ye ng'ekiwojjolo, era ng'ensiisira omukuumi gy'akola. Agalamira nga mugagga, naye taakungulwenga. Azibula amaaso, kale nga takyaliwo. Ebitiisa bimukwata ng'amazzi, kibuyaga amutwala kyamakiro. Embuyaga ez'ebuvanjuba zimutwalira ddala n'agenda, ne zimuggya mu kifo kye lw'amaanyi. Kubanga Katonda ali mukasuukirira n'atasaasira. Yandyagadde okudduka mu mukono gwe. Abantu balimukubira mu ngalo, era balimusooza ave mu kifo kye.